Abakulembeze b'ekibiina kya Democratic Party bavuddemu omwasi ku kibinja ky'abavubuka babasuulidde embizzi ku kitebe kyabwe ku luguudo Balintuma nga bawakanya obukulembeze bwa Nobert Mao. Abavubuka bano basudde embizzi 8 ku kitebe ky'ekibiina kino nga bino byonna bibaddewo ng'olukuŋŋaana bannamawulire lugenda mu maaso olubadde lutegekeddwa ba Musaayi Muto aba Uganda Young Democrats UYD. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyu agambye nti ababasuulidde embizzi zino babamanyi naye abasabye bave mu kuzannya ebyobufuzi ebyakabampaane bakomewo mu kibiina balwanire munda ti era embizzi tezigenda kujja Nobert Mao mu buyinza. Naye buli lwe tubeera n'okulonda waliwo abasanyuka waliwo n'abatasanyuka. Abagunjufu bw'otosanyuka ogenda mu kooti, bw'oba tewamatira ddembe lyo butamatira kuba sirabangayo awangulwa n'amatira. Naye luli ne ogenda weesuula mu luguudo Nobert Mao nga bwe yagamba genda waakiri weesuula ewammwe. Kati bw'oba toli musanyufu nti ali olagawa mu kooti neekusalirawo. Eyo ye rule of law. Abagunjufu nze mu UID kye baatutendeka. Mu ngeri y'emu Kennedy Mutenyu ategeeza nti enteekateeka zaabwe ez'okukwata empapula eri abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo kukyagenda mu maaso n'akubiriza abalwanira ebweru w'ekibiina bakomewo bakulaakulanya Democratic Party. Abakakomyawo Secretary General yali wano n'abagamba twali akafuna last week abantu nga 108 era buli wiiki nze nkola ki mbagamba tugenda bwe tuti sijja kujja wano mbalimbe nti tufunye abantu 9,000 egitaliyo naye we tunaamalira mubabuuza nga abo abagambye nti balina 15,000 balina 1,000. Ababaka abaagala obw MP abakazikomyawo bali 39. Aba local government Lord Mayors, Division Councillors LC 3 ne 5 bakawera 22. Ye omukulembeze w'abavubuka ba UYD mu kibiina kya Democratic Party Sayuni Hereni alabudde abavubuka abeeyita aba UYD okukikomya ndi kubanga kaakano bagufudde mugano okukola ebitajjansa n'okuswaza ekibiina kya DP. Abakulembeze mu Nansana Municipality batabukidde kampuni ezaweebwa omulimu gw'okukola enguudo mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area olw'okukola omulimu guno akasoobo ogwabakwasibwa ekiviiriddeko emirimu gy'abawi b'omusolo okusannyalala. Bano nga bakulembeddwamu Meya Regina Bakitte babadde mu kulambula enguudo ezaweebwayo okukolebwa mu nkola eya GKMA nga bazibawa emyezi 4 egiyise wabula nga kaakano emirimu tegitambula. Abamu ku beemulugunyiza kuliko abatunda amaduuka, aba woteeri, ebisulo n'ebirabo by'omwenge nga bagamba nti okulwawo okukola enguudo kitaataaganyiza emirimu gyabwe. Meya Regina Bakitte kino kimujje mu mbeera n'asaba baweebwa emirimu gino okwanguyiriza okukola enguudo mu budde kubanga okukola enguudo akasoobo kifiiriza bannayuganda. Omulimu ndaba tegutambula kubanga twasayininga agreement mu mwezi ogwokuna ng'ate project eno gye tugenda okukola eya Greater Kampala erimu China 18 Rere ng'erimu ne Winner Group nga balina okumala emyezi 18. Kuba tulina okulaba nti bakola batya omulimu era bwe tutuuseeyo abantu abasinga adde bakuba amasimu agamba meeyo omulimu nga tegutambula ng'omulimu gwa kasoobo nnyo kuba ndabye bonna bali ku drainage. Ndabye ng'abantu be bakozesa batono nnyo ate nga baali batusuubiza nti balina capacity y'abantu abamala kubanga amakubo ago ngalabyeko galina okukolebwa gaggwe mangu abantu basobole okukola emirimu gye twabasuubiramu kuba ssente ezaffe twazibawa. Abakola gino emirimu emitonotono kusima drainage, kuwuba obusimanyi bubendera n'ebirala flag ezo babenga bafuna abantu b'ekyalo era batusuubiza nti abantu b'ekyalo we bali ku looting. Owawina atugambye nti alina abantu 6 naye tumusigambye atulage lisiti y'abantu 6 yeruwa era kiki bakola. Mu ngeri y'emu Meya Bakitte alabudde abali ku mulimu gw'okukola enguudo okufaayo okugaziya emifulejje egitambuza amazzi nga singa tekikolebwa enguudo za kuwomoggoka. Mukola amakubo drainage yesinga era n'ekirala kyendabye kye balina okwongera okukolako amakubo agakyama kati nga campsite wetubadde mu Winner tumusabye ekkule singa enkuba etonnya abenga aliteekamu mu maramu ebintu ebyo bigenda tulemesa ogenda maaso emmotoka yaseeredde byenjagala ate bangwirizeeko tubenga tusobola okufunamu kye twetaaga kuba ssente za World Bank twazeewola tumala okukola amakubo abantu batandika okukola bizinensi zaabwe naye nsanze abantu bizinensi ziri ku stand still ebintu ebitambula abakyama awaka bizibu nnyo naye nga tubasaba
drainage banguyeko kuba bakola kasoobo ate drainage yawa ne Nansana nzibu nnyo nga bw'okiwulira tulina okulaba amazzi gagenda kwewunzikirawa kuba gye tubadde tulina plan design naye tulina n'okulaba nti kyekiri ku design bakola kasoobo naye ng'ate ffe twagala ebintu bitambule mangu drainage banaagivaako kye bagenda okudda kuba kyalina omulimu munene nnyo. Akulira obutonde bw'ensi mu municipality y'e Nansana Stella Narumansi asabye abantu okubeera abagumiikiriza nga bateekerateekera ekibuga ekyo okufuna enguudo ennungi. Tufunye ekifaananyi nti we tubeera tulina emiti gyaffe mu Nansana giri emeka giri luddawa ku nguudo gyaffe kwezigiri oba tegiriiko kyekyo ekifaananyi kya Nansana mu by'obutonde kifaanana kitya mu Nansana waffe babuuza abantu ebibuuzo eby'enjawulo eby'obutonde enkuba mugifuna temugifuna bwe tuba tetubiplaningidde tugenda kweŋŋanga tutya embeera eriwo mu biseera bino we tubeera tugenda kugamba nti tulina kyaki ezireekaana ziri luddawa baazi ezireekaana ziri luddawa ye state of environment. Alipoota y'ekitongole ekitakabanira okulwanyisa ekirwadde ky'amaaso ekya liver blindness mu minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna eraze nti ekirwadde kino kikendeddeko mu disitulikiti ya 39 gye kibadde kyasimba amakanda. Abakulu balangiridde nti kati mu disitulikiti ya 34 kweza 39 ekirwadde kino gye kibadde kisinga okwegiriisiza kaakati kigwereddeyo ddala. Disitulikiti okuli Kamuli, Kasese, Jinja, Buyikwe, Kayunga, Kagadi, Kibaale, Hoima n'endala ekirwadde kino kiweddeyo wabulanga mu disitulikiti ezirinaanye eggwanga la South Sudan okuli Moyo, Ajumani, Amululamu, Kitugumu n'endala bo bakyali ku bwerinde. Gavumenti mu 1992 yateekawo ekitongole kya National Onchocerciasis Control Program okulwanyisa ekirwadde kino era mu 2015 baalangira nti kaweefube ono ow'okulwanyisa ekirwadde kino baagala atuuke mu 2030 ng'ekirwadde bakimaliddewo ddala mu Uganda. Dr. Jane Ruth Achenge, minisita w'ebyobulamu, bw'abadde ayogerera mu lukuŋŋaana lw'abakugu mu kulwanyisa ekirwadde kino ku Sheraton Hotel mu Kampala, agambye nti bakyalina obudde okutuukiza ekigendererwa kyabwe okumalawo ekirwadde ekyo nga 2030 tannatuuka. River blindness foresight met the criteria for interaction of onchocerciasis transmission, except the 5 districts of Upper Madi North at the border with South Sudan, with a population of about 600,000. This means that out of the 8.2 million Ugandans previously affected, 7.4 million are no longer at risk of river blindness. I applaud the Qatar Center for extending support of mass treatment to refugees in Ajumani, Halabed, and Bororinya settlements. We are in the last mile of eliminating onchocerciasis, which is a great relief to the affected communities' health systems. Mu ngeri y'emu Dr. Jane Ruth Achenge Ochero agambye nti waliwo n'endwadde nnyingi ezibadde zitateereddwako ssira wabula nga kaakano minisitule y'ebyobulamu ezitaddeko amaanyi era nga zikendedde mu Uganda. Allow me to outline the general status of other neglected diseases. Starting with lymphatic filariasis, mass treatment has been halted in all the 70 endemic districts. The program has pending assessment in 13 districts and is conducting morbidity management to meet the WHO elimination criteria and develop a dossier. Trachoma, 50 out of the 52 endemic districts have eliminated the disease and stopped mass treatments. Surgeries are being conducted in a few districts. Bilharzia, this still remains a major public health burden among the neglected tropical diseases. Ssentebe w'akakiiko k'abakugu akalwanyisa ekirwadde kino mu Africa Professor Thomas Wunachi agambye nti okulwanyisa ekirwadde kino kyetaagisaawo amaanyi ag'enjawulo omuli n'okukola emikago mu mawanga ag'enjawulo nga bwe kikolebwa ku ndwadde enkambwe omuli Ebola, Marburg n'endala.
Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta. Ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu okukuba ekirayiro eky'obulimba abeera azizza musango nga munnamateeka Matovu Musa Kibirante bw'annyonnyola. Ogambwe bugagga. Ddembe lyo tunaamufuna edda. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Joel Mirembe Nsubuga annyonnyola ebiviirako omusujja gw'omubyenda. Obulwadde bwa typhoid oba omusujja gw'omu lubuto buva ku bukyafu naddala obutanaaba mu ngalo nga tukozesezza ttooyi, emmere y'oku nguudo etateekeddwa bulungi, n'amazzi amakyafu kw'otadde n'obutanaaba mu ngalo nga tugenda okulya. Bubeera n'obubonero nga ebbugumu eringi, okulumwa omutwe, olubuto wamu n'okuddukana. Era bw'ojja mu ddwaliro osobola okusangibwa ng'ebyendabyo byabotose birimu ebituli ebiwerera ddala nga kivudde ku bulwadde bwa okuziyiza obulwadde buno obw'omutawaana. Tulina okufumba amazzi, okuzimba kaabuyonjo era tuzikozese bulungi, okunaaba engalo nga tugenda kulya nga tukozesa sabbuuni. Abateekateeka ebyokulya nga abakola capati mu woteero balina okunaaba engalo, balina okumera ogibikkako, okuziyiza enfuufu n'ebintu byonna ebisobola okuvaamu obubi okugenda mu byokulya ebyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta. Ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Bajja bangi Kaweefube w'okusunsula abagenda okuyingira eggye ly'eggwanga mu bbendobendo lya Busoga atandikidde mu Bbugumu ku kisaawe kya Kakindu mu kibuga Jjinja n'okulabula abatalina bisaanyizo obuteetantala kulinnyayo. Omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekikulembeddemu okusunsula abajaasi okusunsulamu abaagala okuyingira eggye ly'eggwanga mu Busoga, Lieutenant Nathan Tumuhayirwe agambye nti abawaayo okusaba nga bayita ku mutimbagano ne bayitamu be batandise okusunsula olwaleero. bajja bangi naye ensonga yiino ffe twazze kutwala bali abateekayo okusaba kwabwe ku mitimbagano gyaffe era beebo be twazze okukima abateekayo ne bayitamu be twetaaga era enkalala tuziyina gwe bw'ojjanga tewateekayo okusaba ku oba wateekayo leeta erinnya ne litakomawo tryingako next time. Ekirala waliwo abantu betayagala gwe bw'ojjanga oli mulema tujja kukusaba ogezeeko awalala, bw'ojjanga oyina oluwumu tujja kukusaba ogezeeko ewalala, bw'ojjanga empapula za bufere tujja kukusaba ogezeeko ewalala, bw'ojjanga emyaka gye twasaba gw'ogiyisizaamu tujja kukusaba ogezeeko ewalala, bw'ojjanga oyina enkovu yonna yonna ku mubiri nga nnene tujja kukusaba ogezeeko ewalala, bw'ojjanga oyina olukindo tujja kukusaba ogezeeko ewalala. Bino ebirala ebirwadde medical bajja kwekebejja ebiri ntano. Mu ngeri y'emu Tumuhayirwe alabudde abalina ebiwandiiko eby'obuyigiriza ebijingirire obuteetantala kugendayo kubanga baakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Leero tulikuluutinga Jjinja ne Jjinja City beeboka be twagala kuba screeninga. Olunaku lw'enkya tujja kuba twetaaga abantu b'amayuge bokka wano ku kisaawe Kakindu Stadium. Nga 7 tujja kuba tukomekereza ne Jjinja nga tutwala abantu be Namayingo betujja okwagala wano nga 7 bokka. Tewabaawo muntu yadde n'omu ajja n'akulimbalimba nti okuwandiisa amagye leeta ssente nkuyingize. Nedda kwa bwereere eno nteekateeka ya gavumenti twagala abantu bajoyininga amagye bajje batuyunge naffe tufune be tukola nabo. Bw'okaddiwa olitayalinga omulala n'ayingira. So eno nteekateeka nnungi, tewabaawo akufeera nti akuwa ssente. Ekirala abantu balina omuze agenda ku NASA n'ajjayo diguri ya NASA n'agenda ku NASA n'ajjayo diploma oba national